Allahi sallallahu alaihi wasallam. Tubeyanza okubeera abagumiikiriza kusaba Allah subhanahu wa ta'ala asemu omukisa mu kukuŋŋaana kwaffe kuno era tukuumira abawalimu baffe. Sheikh omukulu ono abuuza nti kiramulwa kitya okwewola ku muntu ssente nga ssente zino waba agenda zikusasula agenda kuziweereza ku mobile money. Mathalan akuwoza omutwalo mulamba kati woba omuweereza oteekako charge ezizino ze zagenda okukozesa okugyayo ssente ate naawe otunuulira charge zibagenda okukusalako ng'osindika ssente ezo. Kiramula kitya embeera efaanagana kuweetu? بسم الله الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا بالله والعلم عند الله. ensonga gye njogedde mu kibuuzo ekyasoose nga tufundikira okusoma kutukulembeza nti abakulembeze ba ngeri bbiri, njogedde mu ngeri eri siriyasi si yakusaaga. Abakulembeze ba ngeri mmeka? Ba ngeri bbiri. Abakulembeze aboogerwako byonna bye muwulira tebajeemerwa bago ebyo be bakulembeze nga ba head of states. Era ky'oba olaba nga ndeese Pulezidenti Museveni. Era byonna byonna ebitugaanibwa al-khuruju alayhim okubeewaggulako n'okukola kutya lwa kutya buzibu busobola kukola kutya busobola kubavaamu ate ne batukosa okusinga ku ekyo kye tuba tudduka. Tegerekese bazawu sulta bannannyini buki bannannyini buyinza bwe babayita zawu asulta bannannyini buyinza bwe babayita. Oyo yenna waaba abadde abeera wa kwegendereza nnyo n'ensonga eri emabega waakyo ebeera ya hiqnu ddima, kukuuma butayiwa musaayi, kuba abakulembeze bayiyi ba muki ba misaayi ku mbeera zonna ezi challenginga their powers. Kati obusiraamu mu kutya bye basobola okukola ne bakosa obusiraamu mu ngeri ate embi ennyo okusinga ku ekyo kye tuba tubavunaana, ensonga lwaki bwateekawo such limitations, okusigala nga butangidde ebiyinza okuva mu kyo. Obukulembeze obw'engeri ey'okubiri bwe buno ng'obwaffe. Bukulembeze bwa kutetenkanya, tubaddewo tutya ne tutambuza obusiraamu bwaffe wakati mu kufugibwa abatali ffe, wakati mu kufugibwa abatali ffe. Mukakase tuli bafuge, oba oyagala oba otoyagala. Tuli mu Uganda. Uganda eriko abalina obuyinza kuyo nga bubuuna buli yenna agiwangaaliramu, musirimuhum wa kafiruhum. Oba oli musiraamu oba toli musiraamu, okuva ku abo be muyita abakulembeze bammwe bafugibwa okutuuka ku mmwe tufugibwa buki? Bufugibwa. Wabula twalekebwawo kaalaawensi akawaatwa akatusobozesa okubeera nga tupulakitisinga eddiini yaffe mu ngeri eteewaggula era etakosa bukulembeze. Ekyo nno tekiri mu bino byokka, naye n'obusiraamu emabega bwagenda nga waliwo abantu abaawanga omusolo. Waliwo abatali basiraamu abaawangaaliranga mu states nga za buki? Za busiraamu, ne balekebwa ku nsinza zaabwe naye nga bawa obusiraamu omuki? Nga bawa obusiraamu omusolo, nga omuli Bahrain, ensi eyitibwa Bahrain.
ntegerekese omubaka yabalekanga kana yusalihuhum naye basigalanga obusiraamu bwe bufuga ekitundu ekyo naye ng'abantu basigadde ku nzikiriza yaabwe. Kati era kyekifaanagananga kino ffe tuli tahta sulta kafira, tuli wansi w'obuyinza obutali busiraamu, naye tulekebwa omukisa ogw'okubeera nga tukola eddiini yaffe, tusaala, tukola hijja, tusiiba, buli kyonna tukikola tutya? Tukikola naye mu ngeri etasireteninga buyinza. Kyova olabanga bino ebintu byanjawulo. Toyinza kutwala Muhammad bin Salimani mu Kaguli, alina immunity eyo, okay? Naye ate oba mufuti oba sipuli mufuti oba ani aga nti bakwetaaga mu courts of law, yanguwa bakutaana ne bakuyita n'otagenda bwe bakunona toyita abasiraamu abange baba bantwala bakutwala munnange. Obitegedde? Obigyemu enjawulo? Abawangaddeko muno abantu abakulu twasomesaako emyaka giyiseeko emabega ku mimbali special eyo waliwo omusomo gwe twayitanga al-ghuluwu fi ddiini, okusukka ekikomo mu nkola y'eddiini. Ani yaguwulirako? Al-ghuluwu fi ddiini babale. Naye musomo ogwo twalambika nti abakulembeze bammwe mu Uganda ab'obusiraamu si be bakulembeze bali be musomako abatabeera babiri muki, tebabeera bwabeerawo ne wabeerawo ayagala okukyalenjinga obukulembeze bwe, obusiraamu bugamba nti omumutte. Ekyo mukimanyi? Ani ayogerwako oyo? Nsi tebeera na bapulezidenti babiri, tewa bawi ba biragiro bameka, ateekwa kubaamu atya? Bwe mujjamu ayagala okugamba nti nange ndi, obusiraamu bukyogera lunye nti oyo akola atya? Oyo attibwe. N'ebirala n'ebirala, kati olabe levo ku kibeera. Tegerekese bulungi? Era abantu abo babeera n'obuyinza obuyimirizaawo empagi z'obusiraamu n'ebigoberera. Kyova olabanga abaabulinanga Abubakar Siddiq bamugamba nti waliwo abantu abaganya okuwa ezzaka, nagati la uqatilanna man faraka baina salati wa zaka, ngenda kubatta ayawudde wakati w'esswala n'ezzaka. Nagati hatta walau mana'uni iqala kanu yuaddunaha lirasulillah la darabtu unqahum. Oline bwe yabande ng'abadde aleeta mbuzi oba eŋŋamiya ng'abadde agireeteramu omugwa ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'agireeta ku mulembe gwange nga teriimu mugwa, nja kumutta. Faraja'ahu Umar namugati ogenda kutta abantu abagamba nti la ilaha illallah, ngati nja kubatta. Seriously, naddeyo ogwokubiri, naddeyo ogwokusatu. Omar waga nti bwe nalaba nga akiremeddeko netegeera nti ali ku mazima, era ne mwegoberera ekyo ne balwanyisa bamaani'u zaka, abaganya okola kutya. Si be bano abammwe ne bw'otasaalira waali n'omubuulira nga tisijja kusaala, baako nekyonkola. Era kati musiraamu byekubuulira ge mazima, wandisadde okugjako kwegayirira, naye tayinza nakukuba luyi, era wakuyisizaamu oluyi w'omuwaabirira era ne bamusiba. Obitegedde? So min al-ghuluwi fi ddiin, waliwo kitaba kiyita al-ghuluwu fi ddiin. Oba okyagadde genda okirooyo kiraba mu bimu ku biraga omuntu okusukka we yandikomye mu nkola y'eddiini, kwe kulowooza amiiru we oba mufuti we oba seeka we nti be bakulembeze aboogerwako abataviibwako mu mbeera yonna. Oba osusse we wandikomye mu nkola yaki, bano abaffe bakukkaanya bukkaanya nabo bwe tukkaanya nti tuteekeko oyo nga tukola tutya, bwe tugamba nti mukulu vaako
tuteekeko omulala nga tukola tutya bano balinga bachairmaani bano balinga bachairmaani nkyogera with a lot of strength kubanga nkirinako obuki era mu biseera ebyo baatuvuma twalinga ne Muhammad Kiggundu baatuvuma agati bwe munaatuvuma mumuleete nga bano be bali gweleeta nga bano be bali tegerekese bulungi so obugonvu hatta ne bali betwogerako era nabo tubagondera kuki tubagondera ku bituufu ebitali bituufu tetukola tutya tetubagondera kyova olabanga olwaleero mu bukulembeze obwo obwa Muhammad abawalimu basigadde boogera amazima babakubye mu makomera naye aga nti oba otusiba tukole ki oba otusiba tusibe naye kino si kiki no si kituufu tegerekese so ebyo byo tubyogera tolowooza nti tugeramu bugezi ngero wabula byetwogera tubikakasa ntegerekese wallahu alam kubadde kukalifayinga nsonga gye twogeddeko ekibuuzo kyogedde kibadde omuntu akuwoze mutwalo agukuwadde nga muki nga mutwalo abaffe bwe naaba naazimuweereza ku ssimu muweereza mutwalo oba nkola ntya kakasa nti al amanatu fi raqabatika amaana ekubanjibwa eri mu nsingo yo gy'olina okuddiza omuddu yakuwa muki mutwalo kakasa nti wagenda okugukwatira akutte mutwalo yakuwa muki si gwe wakwata mutwalo eyo ye amaana ekuli mu nsingo ne bwe kaba 9 mu 9 oba okyabanjibwa 10 tegerekese bulungi so oba ogumuwadde fizikale n'ogukwata mu mpege ine hadikasi n'ogati owange omutwalo gwo kakasa nti omuwadde muki mutwalo oba okozesezza zino ebinaakale byammwe simanyi mobile money twala tugende kakasa nti bwana agenda okuwithdrawing omutwalo ogwo ajja kufuna muki ajja kufuna mutwalo kaadi charges bw'oba toyagala za ssimu linnya emmotoka ogumutwalire toyagala kujjako 10 omusajja bamuwa omuki omutwalo gwe tewaliiwo obuzibu tewaliiwo akukaka linnya emmotoka otwale omuki otwale omutwalo siraamu yakuwa mutwalo so nno ng'okyali gwe kwogugwe ate omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti si bwe batyo bwe basasula omubaka yagamba abasasuzi yagamba nti khairukum ahasinukum qada abasinga okubeera omulungi yoyo abasinga okusasula obulungi n'okusasula obulungi kubeera mu ngeri tuweeyo 2 zokka esooka kwoyo alina obusobozi bw'abanga oli yakuwa wiiki ozeeyo n'ofuna mu lunaku olwo lwennyini waakuweeredde mugambe nti owange omutwalo gwo gufunye era guuguno obeera musasuzi mulungi tegerekese bulungi eyo ngeri etya engeri ey'okubiri yeyokubeera nga yakuwa mutwalo n'ogenda n'oweegasa n'omutwalo ogwo oluvannyuma bw'ozifunye n'omugaa nti muganda wange Shafiiki n'osindika gumu kitundu agenda okukebera ku ssimu nga kuliko ogumu ekitundu kuvaako omutwalo ne kuvaako charges ez'olukumi ate n'asigazaako n'emmeka n'1000 tekwali kakwakulizo ng'ozimuwa bwe kajja nga kaali kakwakulizo eyo ye riba kasita omuntu obanga omuwa omutwalo n'omugaa nti naye sente zino nzikuwadde naye zikola bw'onooba okomyawo njagala gumu 2 bwe kijjira mu ndagaano nga mwewola eyo yeba ki eyo yeba riba naye
bwe kijja nga ggwe antibi nafsika nga weeyagalidde olw'okubeera ti muno yakutaasa noga ti naye musiraamu ono nka musuuliremu kabwasiisi mulage nti nkoze ntya nasiima konna k'omusuuliddemu ne bw'obanga yakuwa mutwalo n'omuwa 3 kaba halalan tayiba era nbuuza ti owange zino sente ate ngo zaaki nti ze sente ennya ezo zinywemu ekikopo ky'amata ennya ezo zinywemu ekikopo kyaki ky'amata oba oli musasuzi bulungi omubaka sallallahu alaihi wasallam yeewola ensolo nyiniyo n'ajja mu kiseera ky'okugibanja n'ajja nga kituuse ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah ensolo yange tugeze nti yali ya myaka 3 oba 4 eŋŋamiya ezo ziba n'emyaka ne bwe baziyita buli mwaka ne banoonya ey'emyaka gye yabuwa nga tekola etya nga teriimu nga mulimu nkulu kusinga ku gye yamuwa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti mukwate gye muwadde wadde egisingako ku myaka mugimuwe omusajja bwe bagimuwa n'agamba nti awfaitani awfa allahu lak mutuufu onsasudde n'osukka naawe allah akutuukiririze yamuwa ekisinga ku kyeyakola atya naye akati gwakyabuuza neeza kyaji ezi zikuluma la hawla wala quwata illa billah neeza kyaji ezi zikuluma weewuunyisa nkola ey'obusiraamu man sanaa lakum maarufa fakathibuuhu muno yakkolera obulungi mulage nti okoze otya muleke nti osiimye musuuliremuko omusuuliddemu tekaaliika kwakkulizo naye naawe raga nti wakola otya wasiima ojja kuba osasudde bulungi almuhimu tugambye nti gw'omanyi oba ozitwala fizikale oba ozisindika ku ssimu naye kakasa nti ono haqqi ye gye yakuwa era gyakoze atya eitha gitwale linnya emmotoka ogitwale oba si ekyo era we wali ekibuuzo tiseeka aba mobile money bwe mbansirika esente wa maama bajjako kyajezi eri bamuwa 3 ate gwe oteekako teeka 3 alinnya bbaasi otwalire maama wo sente e Masaka bino byangu gwe linnya bbaasi yo toyagala kukyajinga 3 linnya omugati maama siri kuba simu bayaaye 3 gyaffe giigino ntegerekesa bulungi wallahu a'lam tubadde tukyali wano n'omuwalimu wuuno atuuse imaamu ahmad sulaimaani asooka abawe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tutebaza Allah tusinkanyiza wano njatwala omukisa guno okutegeeza abayizi baffe bonna okwetolla eggwanga okwawula irimu ku drama kubanga ku social media okwo kuliko bintu bingi naye oteekeddwa okuba nga oyawula kuliko abasomesa ba irimu n'abakomedi biri ebi bw'otegendereza bayinza okukuguza kapa mu kutya nze nakatuuka dakika nga oteekeddwa nga okubanga eriiso liggule era n'okuddamu okwebibuuzo ekibuuzo okiwulira nga ekibuuzo kiddiwamu okusinziira ku buyigirize si kugattiragattira awo nakutetenkanya sina gwe nnumba wabula ngezaako kubalabula oleme kutomera kubanga okudownloadinga omusomo kyetaagisa sente ziba sente zo akukola bakeetooloola baba bali mu kunuuna sente zo zireme kufiira bwerere datawo aleme kufiira bwerere oteekeddwa okumanya kikyo weetaaga. Naam. Tukweyanziza nnyo imam. Ekibuuzo ekirala onaabuuza nti okubuuza abantu nga nfukamidde kiramulo kitya mu busiraamu? أقول مستعينا بالله
tugambye nti mu asbaabu al-inhiraf mu nsonga ezijja abantu ne zibajja ku bituufu mwe muli okubeera nga yuqaddimuuna al-aqla ala an-naql, okulembeza endaba yaabwe ey'obuntu ku bukakafu obuva ku Allah n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Tukikonyeeko ekyo baganda bange? Kyemmanyi wal ilmu inda Allah, ekyo kyajja buzzi wakati ndowooza mu bantu okutawaana, naye kyemmanyi mu kutuula kumanyi kukufukamira naw'un min al-jilsa, ngeri ya kutuula, ngeri ya kutuula. Omuntu asobola ogituula wonna waatuulidde, saata asobola ogituula awali man yuwaqiruhu, awali oyo gwawe ekitiibwa era ow'enkizo gyali. Watawqir, n'okubeera nti omuntu awa abantu ekitiibwa kitundu ku busiraamu, kitundu ku busiraamu. nassan taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, mbalekedde ebintu bibiri nga bwe mba mbyekutteko mujja kusigala nga temubuze. Yaga nti kitaabu Allahi wa sunnati. Mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi enjatiikirivu, hadithi ya Umar ibn al-Khattabi enjatiikirivu eya Jibril wejjira mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam neetuula awali omubaka sallallahu alaihi wasallam, erimu ekigambo ekigamba nti fa asnada rukubataihi ila rukubataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'oyo eyajja gyali mu kifaananyi ky'omuntu, ku nkomerero yaayo gwe twamanya ng'omubaka abuuzizza nti ya Umar atadiri mani sa'il, Umar otegedde ani abadde wano ng'ambuuza? Yagamba nti fa innahu Jibril. Ku nkomerero yaabyo yali twamumanya nga yali ani? Yali Jibril nga tasawwara tamathala fi surati insan, era embeera yafaanagananga nnyo oba yefaananyirizanga nnyo sahabiyu ayitibwa Dihiyatu ibnu Khalifa al-Kalbiyu. Ekifaananyi ky'omuddu oyo Jibuliru kyeyagalanga nnyo, kyeyeyokerangamu nnyo eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yajja mu kifaananyi ky'omuntu n'akola bw'atyo, naye omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ataakum, ekibadde kimuleese abadde azze yuallimukum diinakum, abayigiriza eddiini yammwe. Yayigiriza bingi nnyo ku ddiini olwo, naye engeri gye yatuula awali omubaka sallallahu alaihi wasallam, engeri gye yatuula awali omubaka sallallahu alaihi wasallam, yatuula nga akwanaganyizza amaviivi ge n'ag'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu dhalik, ekyo tekisoboka okujjako na kufukamira. Atahadda, koonaganya gwamulina munno, gezaako gakoonaganye tulabe. Ekyo kisoboka ng'omuntu akoze atya? Ng'omuntu afukamidde n'akwata n'ebibatu bye n'abiteeka ku byani? Ku bisambi by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Eyo hadithi erimu okufukamira. Tetwalabako Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti Jibuliru akoze amawano, akoze ekivve. Eyo nassun. Umar ibn al-Khattabi ayina nassu endala ejja ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yava mu mbeera n'ayogera ebigambo
حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب نبجي ومبقى صلى الله عليه وسلم نبفق ملا نبقى يا رسول الله آمنا بك تواقو كرزا إله نفسه يوم رياض الصالحين مويل kati okwo kwe kutuula okwo saate Allah subhanahu wa ta'ala okwekakkanyiza ng'abazadde ng'abantu betuwa ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wakhfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma amapaati gonna wali abazadde kuba ebibegabegabyo bikakkane we bali abantu abo ababiri weetoowaze wekakkanye awali abantu abo n'okisanga ng'abantu bafukaamirira ntuula gye batuula awali abantu be bawa ekitiibwa nasu tulaze nga mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallama entuula eyo ekozesebwa ate n'ennusuusu zitulaga nti waliwo abantu betuwa ebitiibwa tuli wamu etaabu yajja eri abawalimu abakisussa bwe bakisussa ne bawandiikira abawalimu baffe Saudi Arabia ne bababuulira ebitali bituufu kufukamira bakiyita bushiriku baga nti bonna bwe babasanze babikola babyawulira bakazi bokka n'ebifaanako mu ebityo abawalimu ne baanukula nga balaga nti okukola eyo nkola mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala era ne bakiyita sujud bakiyita kukola kutya kuvuunama omutawaana ne gujja sikirabangako sikiwulirangako si ku bantu bamanyi Luganda si ku bantu bakulu si ku bantu betuyigako irimu mu bantu betuwangadde nabo abaseeka abakulu nga bayita okutuula okufukamira nga bakuyita okuvuunama sikiwulirangako ku muntu yenna fa aqul walilmu inda Allah hadhihi jilsa min aljalsat eno ngeri yakutuula mu ntuula era sigimanyiiko kijigaana era erabwako mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam siinaayo nassu neegi ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagigaana wallahu a'lam simanyi oba imaamu alina taaliq nam ekibuuzo omukyala agamba nti ejjo yabadde alina gwakayana naye ng'agamba nti omuntu waba asaali swala n'ateekayo sitira akaziyiza omuntu okumuyita mu maaso agamba nti munne yabadde amugamba nti kikkirizibwa omukyalo okuyita mu maaso g'omusajja ne waaba ataddeyo kasitira kano ye n'amugamba nti but I insisted that Imam Kyeyune said nti yalemeddeko and I said yes, but he insisted that Imam Kyeyune said or taught no, that you shouldn't pass in front of a person oba ataddeyo sitira oba tataddeeyo tolina kumuyita maaso. So what's the right thing to do? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kutwala omukisa guno okwebaza ezimu ku munyenyi z'eggwanga Sheikh Muhammad Umaru Siddiqi Ndawula era tuli ba mukisa nnyo okuba naye wano mu lukuŋŋaana luno. Ekyo kimu. Ekyokubiri nammwe mbebaze okutuwa obudde kubanga waliwo bavubuka bato abantu abakulu tulimu 2 3 nze mpozi ne Sseeka Kasimoyo ne Sseeka Umaru Siddiqi bali baliwo batabani baffe. Ekyokuyita mu maaso omuntu asaala nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu almaru
بين يدي المصلي ماذا عليه وفي بعض الرواية ماذا عليه من الإثم لوقف 40 singa bakulagako ku zambi ly'ofuna ng'oyise mu maaso g'omuntu asaala niwe kiba kitagisa kulinda myezi 40 oba myaka 40 ng'oyimiriddewo amala okusaala wandibadde ogirinda singa bakulagako ku zambi ly'ofuna okuyita obuyisi mu maaso g'omuntu asaala ekyo kyajja nga kiri jeno oba mwami ku mwami munne oba mukyala ku mukyala munne then ne wajja hadith eyawula ate ku mukyala ng'ayita mu maaso g'omwami ekyo kyo kitta busiswa luddamu nzire yo naayise omwami n'ayita mwami munne mu maaso yo swala egenda mu maaso nafuna zambi lyakuyita mu maaso ga muntu akola ki naye gwe omwami singa omukyala akuyita mu maaso oddamu nzire tuli ffenna era hadithi eyo yaleeta ensonga 3 omukyala n'endogoyi n'embwa era byonna birina ensonga lwaki omukyala olwokuba nti obutonde bw'omwami yatondebwa ng'ebirowoozo bigenda mangu ku mukyala hatta abamanyi baleeta nti kale wantegere nti oba maama wo oba sisitawo oba muwala wo kubanga wetajja kutwala birowoozo abamanyi baffe nga Sheikh Fawzan n'agamba nti kyonna nabbi yakisiba sallallahu alaihi wasallam tujjewo omuzannyo kubanga wandibadde aga nti alayika tulinako oluganda kubanga oyo senga weegindi yamuzaala kati ate bw'ogattagatta kojja oweeri yazaala omuwala oyo nga tujja obamanyi abaana Adamu mu lukujjukujju n'asibawo wonna kasitaba mukyala ng'atuusiza emyaka egifumbirwa bwakuyita mu maaso odda mu buzi oba waliwo sitira oba tewali kasitaba omukyala yaliko obuzibu ate endogoyi yo nkyafu endogoyi donki alhimar omubiri gwayo nga bwolaba pitlatrin wansi eyo wafaanana yenyama yaayo ate alkalbu al aswad embwa enzirugavu fa innahu shaitan embwa enzirugavu ebeera shaitan era nabbi agamba nti uqtulu alkalbu al aswad embwa enzirugavu mugitte kubanga shaitan shaitan yatondebwa nga yekyusakyusa naye bweba yekyusiriza mu kifaananyi ky'embwa eba mu kala ya black eva kubanga Allah shaitan yagiwa okusobola okwekyusakyusa ne bamalayika Allah n'abawa basobola okwekyusakyusa ffe n'atukola nga situkyuka ekyo kitiibwa toyinza fuuka kapa oba ekitooke ekyo kitiibwa kya binadamu biri ebyekyusakyusa oba obukendeevu bweteberezaamu ekitonde ekyebbeeyi okugira mu kapa kati shaitan Allah yazitonda nga zisobola okwekyusakyusa bw'egira mu kifaananyi eky'embwa eba mu langi eyo eya black kasita yekyusiza mu kisolo ekyo ebireke kulagira tugitte naye eyo nanga nvuddeyo oli kyadde agamba munekyo ekituufu omukyala takuyita mu maaso ng'osaala nja kusaba emunyenye etwongereyo ku nsonga eyo nowaba waliwo kasitira mu maaso n'akuyitamu essala ebanfu oba sitira were bateriiwo kubanga era amaaso gajja kukola ki obutonde tusobola bukweka naam wallahu alam abantu bayina okusooka rabbi la tuakhidhuni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun ekyo mukirikaawo nga mukiwulidde ekyokubiri ensonga ya sitirene ezzeemu omuzannyo mungi nnyo ndowooza e Uganda abantu bateekawo buli kyonna kye basanze ma waqaftu ala nassin eraga nti buli kintu kyonna kibeera sitara wabula hadithi eraga nti mithlu muakhirati arrahili waliwo ekipimo nga kisitufu ku ttaka ekikkirizibwa okubeera nga kibeera sitaratul musalli era ogezangako nnyo wenna asaala okulaba nga maaso go oteekawo embuga yo weekola etya embuga yo weekoma gwe naayita gw'atambula ogezangako nnyo okusinziira ku jawaab
gye mufunye okuva mu imaamu okuyitanga mabega wakola atya wasaala ne bwe kiba kyetaaga mugamba nti oyogere ku maaso tuyitewo kuba amatu gaba gakola gatya gawulira mugabe yogere mu maaso mukole mutya muyitewo naye nga toyise mu maki toyise mu maaso kuyita mu maaso mpaka atuuka n'okutugamba falyuqatiluhu bw'oyisitinga oyagala kuyita mu maaso ne falyadfauhu n'alemerako n'ebikondo ofunya tolina kuyitawa yitawa eti emabega waliwo ka comedy simanye abantu ke bakola ajja ng'agenda okuyita mu maaso oli teyataddewo sutura n'akwata akasimo ke n'akateekawo n'amala okuyitawo n'akajjawo ma wakaftu ala mithili hatha ogw'omuzannyo nze sigulabangako bino mubikola muyina we mubijja oba eddiini yammwe mwagifudde mmwe nga bwe mulaba ya rabbi laka alhamdu imaamu ako kalinako obukawo mwegendereze akantu ako katiikirivu nnyo naye okutuusa nga nze efunyeyo akampaako obujulizi naye wonna wenkyamaze mazeeko wenkalaba nkanoonya naye kakyambuzeeko nawulirako Sheikh Shinqiti ng'agamba nti oli yali ayita mu maaso ga Saala akola mu kampani n'anoonya kyateekawo ayitewo ne kimubula kati jjukira kampani ezimu kaadi ojambala mu bulago n'ajjamu kaadi n'agisula mu maaso g'oli ayitewo kati yali asaala ate ebirowoozo ntandika okusoma ID eno onaakola mu kampani ki amakulu era ebigendera nga bifa otaataaganya akola ki asaala ate era bwe yamaliriza n'agamba banne nti waliwo ampise mu maaso naye kati for example akola mu meme ennamba ye eri bweti ne bweti yabikwatira mu nswala kati ekigendera kiba kifudde nasalullah alafu walafiya naam seeka tukweyanziza nnyo lwakuba nze waliwo ekyenjiza ekipya nti si nti buli kibateeka mu maaso kyateekawo nti kikirizibwa twasomanga n'abayizi ng'ateekawo ekitabo mu maaso mwasomanga nabo naye babagamba nti kino bakijjawa kale seeka tukweyanziza nnyo onaabuuza nze nsala enkoko ku kyalo era mbadde nina neiba wange atali musiraamu atera okumpita ne musalirako ku nkoko ze kati waba agenda kumpa ssente musanje ku nkoko za Christmas nsobola okuzisala kyekibuuzo aqulu musta'inan billah mu Uganda tukyayinamu akakisa nti abantu bakkiriza nti abasiraamu be balina obbasalira ebisolo omukisa ogwo tugukuume kubanga gulimu omugaso munene nnyo ogudde eri abasiraamu we tuligulagajjalira ne beezuula nti nabo tujja kutandika okubonaabona okusunsula ennyo embeera ezo so abasiraamu mubaleke basigale nga basala ebisolo mu ngeri yonna obutaggulira bantu bannayuganda babasharrin abantu abatambuddeko mu nsi bamanyi obukawu bw'ekyo okulya ekintu okunoonya obukakafu obukakasa nti kyasalibwa mu ngeri entuufu naliko mu ddwaliro awo e India nga baleeta emmere nga sigirya mpaka oli bwe yagamba nanga nti balina erinnya libamanyi okumpita kati bamalaga nti gundi ebisolo wano bisalibwa onule muslims omutima kukola kutya kwe kutebenkera so kigambo kinene ekyo abasiraamu mu ngeri yonna tusigale nga ffe tusala ebisolo tuleme kuggulira bantu bagenda tuleetera kizibu so mu ngeri yonna ebisolo mukole mutya mubisale wallahu a'lam ojjako nga imaamu alina ensonga onagamba both our parents accept that you get married but then your mom says that you are not allowed gatokkirizibwa kwasa
bagamba nti kiteekeddwa okubeera nti baparents bombi balina okukkiriza naye agamba nti ye maama n'agaana nga taata akkiriza kakati maama n'agamba abafamily nti omwana yeefumbiza so what do you do when she says so kubanga Imam Kyeyune taught that obireka bagamba wagamba nti obireka so and Sheikh Umar Siddiq said kakati ndesima I don't know what the fact wanawandise Imam Kyeyune got the question wrong. I would please ask the microphone to get answered please or no the sitra question ya sitra togitegedde bulungi wagamba aganti omuntu ataddeyo kasitira mu maaso omukyala n'ayita omusajja mu maaso oba omukyala n'ayita mukyala munne mu maaso eswala ebanfu ne wabavayo kasitira kyabuzana so Imam Kyeyune ebibuuzo olina bingi nnyo naye naawe Seeka Siddiq kyebakulezeeyo kuba naawe olina kyewakyogerako mama agaanyi aqulu wal ilmu inda Allah omuntu yenna agenda okuwasa n'okufumbirwa manya oba oyagala oba toyagala nti abazadde b'omukyala gw'ogenda okuwasa obeetaaga nkiddemu abazadde b'omukyala gw'ogenda okuwasa obeetaaga mu kiseera okuviira ddala nga oyingira mu bufumbo era ojja kubeetaaga ng'oli mu bufumbo ebbanga lyonna ne kitegeeza ki nti wandibadde oteekwa buteekwa okubeera nga ofunye konsenti yaabwe era ekyo kyekirimu obulungi obudda gye muli yita yonna mu makubo gonna g'osobola okuyitamu okulaba nga abazadde bombiri buba bwe bali ab'omukyala gw'ogenda okuwasa obeere nga mwana wattu bamativu n'okubeera nti owasa omwana waabwe tuli wamu amateeka ag'obusiraamu mu kugaba omukyala agagamba nti fankihuhunna biidhni ahlihinna omukyala muwase ng'ofunye olukusa okuva mu bannannyiniye ne mu hadiisi la nikaha illa biwali tewaliwo bufumbo okuggyako nga bubaddemu nannyini mukyala gw'ogenda okuwasanga yamukuwadde ne bajja balandulula ba awliyau almar'a ne baleeta layiniya okuva ku taata okutuuka ku bali mu layini eyo yonna n'otalabamu maama okugaba kirala n'okubeera omusiimu n'omumativu ku kufumbirwa kw'omwana nakyo kirala funa okukkiriza kwa maama w'omukyala wadde nga si agenda si yamukugabira makyaz oyagala okukkiriza ebya taata olw'okuba yalina omukono ogukugaba n'ekigambo nga maama talina la tuzawwiju almar'atu nafsaha wala tuzawwiju ghayraha wadde ono teyefumbiza ate tafumbiza maama naye mwana wattu wa nsonga tubarru ayisibwa buki wabirruha n'okuyisa kwo obulungi kuli waggulu w'okuyisa kwa taata emirundi 3 mbaka bamubuuza sallallahu alaihi wasallam ati man abar ani gwe nteekeddwa okufaayo okulaba nga enkola yange ngeri gye muyisizzaamu nga nnungi ombaka naga nti maama wo
n'addamu n'abuuza ngati maama wo, n'addamu n'abuuza n'agamba nti ani maama wo. hal min albir fi shay'in, abaffe kiri mu kuyisa bulungi maama wo okubeera ng'ofumbiddwa nga ye asigadde yennyise? So baganda bange, oba twagala oba tetwagala, ekigambo kyange kyalibadde nti kwata amakubo gonna g'osobola okubeera nga muyitamu maama abeere mumativu n'okufumbiriganwa kwammwe. nze nyinza okukugamba, imaamu simanyi version ye, nyinza okukugamba nti bw'abanga ku bazadde ababiri waliwo atalyokke na kuwasa kwo, amulese omukyalo oyo yasinga. Amulese omukyalo oyo yandikusinga. Ebiseera bingi ng'abakyala baffe babeera n'ensonga ne twetaaga okudda eri abazadde ababazaala. Duwa ki eneeva ew'omuzadde maama nga mwagenze butyo? wa anna lakum min albaraka, tuveemu embeera ey'ekivubuka eyoga nti ate nze gwenjagala. Muganda wange abawasizzaako babuuze abamanyi obufumbo kyeki, bya mutawaana ebyo byaki bya mutawaana. Endaba yaabyo egwana okubeera ey'ekisajja kikulu nga tubihandolinga. So kwata amakubo gonna bw'obanga ye mukyala gw'oyagala, agoogeraganya n'abazadde bombiriri batuuke ku ddaala erigamba nti it is okay, bakole batya? Bafumbiriganwe. Wa illa la ara dhalik, wallahu a'lam. Obufumbo bulinga ttiimu ya mupiira. Tuyinza kuba n'abazanyi 11 bokka, wetagayo substitutes. Kati mu bufumbo twetaga backup. Backup bambazadde. Singa kibuyaga balumba mu bufumbo, abazadde bajja nti mwana wange gumiikiriza, lindamu. Naye singa mama teyasiima, nze ndabagamba nimuuza ndi musiru, ndoza mubirabye, tajja kuba nammwe mu kaseera ka kibuyaga, ate nga tumwetaaga. Kubanga kibuyaga oba oyagala oba toyagala, kibuyaga ino balumba n'abakuba n'abayuuza. Bwe tubanga bonna abazadde baali basiimu, tuba tunayo backup. Bwe banga kuliko ataali musiimu, mwana wange yovaayo, nze n'omutongo akasajja n'akalabirawo, walina obutonotono nga ffe, n'akalabirawo nga si kamakulu. Naye wabanga yali asiimye, kyalindamu, gumiikiriza. Nange wane wakitawo mbadde ku bugumiikiriza. Eyo backup kikulu nnyo mu bufumbo. Bali obwe bufumbo. Era bamaama bali mu dalasi eno n'abatulaba bakimanye nti gy'ogabye omwana w'omuwala olina okusooka omuwerekerako. Kasooka ayite mu kibuyaga asooke awo amanyiire obufumbo. Kubanga kibuyaga ayinza omukuba nga yakayingira n'abita. Naye anaamuwerekerako atya nga naye kenyini si musiimu muwala we kubeera eyo, oba si musiimu mutabani we kuwasa oyo omuwala. Abazadde balina okuba nga basiimu. Ekigambo kyaffe, ekigambo kyange, bwe kubanga kuliko omuzadde omu ku babiri nga si musiimu, genda ononye omukyala omulala oba omwami omulala, oyo muleke. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Baŋŋaanyi okwongerako ekibuuzo kya kyonna newankubadde kino kyo omuntu abadde abuuza mulinayo ayo oba hadiisi eraga nti abantu basobola okukeeresa esswala nga zuhuri oba asiri bwe bali mu ddalasa mukolo. Zuhuri bagisadde saa 9, asiri saa 11. Sheikh Siddiq simanyi oba hadiisi gyeri. Aya weeri ntuufu. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina, esswala eyina ebiki n'ebiseera ebyo byayigirizibwa Jibuliiru. Yajja we bitandikira ne we bikola bitya we bikoma. N'agamba ku nkomero ya hadiisi n'agamba nti bayina haadhaini ya Muhammad, bayina haadhaini. Era hadiisi zigamba nti as-salatu liwaqtiha, as-salatu liwaqtiha. Esswala ogisaalira mu kiki?
mu kiseera kyayo ebbanga ly'omalanga esswala ogisaalidde mu kiseera kyayo fabiha wa ni'ma la ara bidhalik ba'san okugyawo nga aya gy'otakkiriza asuli tusobola okugisala ku saa 12 nga tukyali mu darasa bwekibanga ekiseera kyayo kikyali terina buzibu ibn abbas bwe baseerabidde yali asomesa abafaanagana bwe bato ne bajja nanga nti assala ibn abbas yabaga nti atuallimuni assala gwonjigiriza esswala ssebo n'atuuka n'amugamba nti jamaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bayna adh-dhuhri wal 'asr bilmadina min ghayri matarin wala safarin wala marad nga nti nyinza n'okukutwala ne tugisaalira ku asiri zukuli gy'obanja nalabako muhammadi ng'agatta wakati wa dhuhur ne asiri nga tali mu lugendo nga si mulwadde nga tewali nankuba tabamuga nti ngenda mpola obitegedde ansi ogitegedde aya yeeri hadithi zeezo ne athar min asahaba yeeyo badde ndowooza nti okututeeka wano lwakubeera nti mutulinamu essuubi nti oba oli awo tugwana okubeera wano bwe mulabanga tetugwana kubeerawo muleeteewo abagwanawo oba mmwe mujje mutuulewo so seeka bakugenda empola tosobola kubeera nti gwe otuyigiriza esswala eswalibwa ddi nze nkuyigiriza esswala eswalibwa ddi hatha huwa alhaq oba ngenze kaddiwa kikyalina mukyamala kikugambanga bwoli ffe tuteekeddwa okuyigiriza nti essola kati egenda tugisaale so siggwe abadan kale tukweyanziza nnyo sheikh mukkirize tugende mu ssala eya maghrib era tujja kutandikiraawo inshallah. Assalamu alaikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا. That is it for today. I'm your host, Sachiko Yasin. Till we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. A good morning, good afternoon, and good evening to all those who are viewing our Trumpets of Hope talk show. I am your host, Sechiko Yasin, a brother to all people. Today, we are having a young, intelligent gentleman coming from Maxon Junior School, Chengira campus. He wants to share with us something. Brother, how are you? I'm fine, thank you. Okay, in today's session, what do you want to throw light about? I'm going to light about teaching our children the religion. So, in today's session, our young sir is going to be teaching and reminding us of the importance and the value of teaching our children the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, gentlemen, what is your view? What is your take about this whole thing? Parents should eradicate the mentality that children who aren't so wise are the ones to be taught the deen, and emphasize teaching of all their children, because people who fear Allah are those who know Him, as recorded in Surah Fatir, verse 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور. Meaning that only those who fear Allah
from among his servants are those who are knowledgeable. Indeed, definitely, that's true. The reason why we are having dishonest, unkind, shameless children in the society is because of not having the religion in their hearts, which makes them sinful, that Allah doesn't give knowledge to sinners, as said by Imam Malik. كما قال إمام مالك رحمه الله العلم نور الله ونور الله لا يعطى للعاصي. لا يعطى العاصي. Meaning that knowledge is the light of Allah, and Allah doesn't give it to people who perform bad deeds. I call upon parents to create paths for their children to know the deen of Allah, Subhanahu wa ta'ala. to ease their path to entering Jannah, as reported by Abu Hurairah. And Abu Hurairah radiallahu anhu, النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadith from Abu Hurairah, may Allah be pleased with him. Verily, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, anyone who chooses the path of being knowledgeable in the deen, Allah eases his path to entering Jannah. Definitely. I remind my fellow pupils that the only goodness in this world is knowing the deen of Allah, as reported by Muawiyah. And Muawiyah radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadith from Muawiyah, may Allah be pleased with him. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, anyone Allah has wished good makes him knowledgeable in the deen. I conclude my words with the words of the wise man called Luqman Hakim, may Allah be pleased with him, in the book called Haythami, page 125, volume 1, where I say to his son, be in the meeting of scholars, listen to the word of the wise, for just as Allah brings the dead earth to life by rain, He brings the dead heart to life by the divine light of wisdom. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. I loved your insight. This was a wonderful insight. I've never seen something like this. Have you taken something from the insight of this young man? He says that if you want to get your heart to be renewed, sit in the gatherings of scholars and get something from there. Teach your children the religion of Allah and save yourself from the burden of crying tears of disappointment. Thank you very much. What is your name, gentleman? My name is Aaron Aman Ali. Where do you study from? I study from Maxon, Chengera. Thank you very much. You're in what class? I'm in primary 5. Thank you very much. That is it for today. I'm your host, Sachiko Yasin. Till we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu wali koze otyo kuba mukwano gwa Allah. Ntandika butandizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baganda bange banyinaze abatabani n'abawala baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katusooke twebaze Allah jalla jalaaluhu atuyinako obuyinza ffenna wakati mu buyinza bwe nga yasiimye tubeerewo olwaleero nga tuli mu kifo kino tumwebaza okutufuula abakkiriza abasobodde okujja ne tusaala salaatul asr, ne tumwebaza okutusiimira obukkiriza obw'eddiini busiraamu nga bwe yagamba nti waraditu lakum lislaama diina. Mbasiimidde obusiraamu nga yeddiini gye mba muwangaalirako, si kuwangaala buwangaazi. Wala tamuutunna illa wa antum muslimuun. N'atulondera choice nti ne mu ssaawa y'okufa twalifudde tuli basiraamu. Mbeebaza mu kutwalira awamu, okubeerawo kwammwe kye kitiibwa ky'eddala zero.
we mutali teyinza kuba na kitiibwa. Twebaza gavumenti ya wano ey'amaserengeta ga Sudan okukkiriza baganda baffe ne bannyinaffe okuwangalira mu nsi muno peacefully, kubanga tulaba nga mulinga abali eka, wadde ng'era bagamba nti omwezi ne bwe gwaka butya kakiro takola ki, yadde nga naye okusinziira ku nsi ze tuwatambulatambulamu at least muli yadde mulinawo engeri y'emirembe, mulinga abali eka. Ekyo tukyebaliza gavumenti okukuuma baganda baffe ne bannyinaffe mu mirembe. Nammwe ne babakkiriza okujja okushayalinga ku kakeeki kaabwe, Allah tusaba abateremu omukisa. Ekituufu tusaba buli ali wano nga yajja kunoonya kyakulya, Allah amuwe ekyokulya mufisizewo ekyokusaddaaka. Mu butuufu singa mwenna muli bagagga, naffe ababakyalira kitukolera. Ndowooza nammwe mukitegedde bulungi. Saba Allah abanywereze obukkiriza. Bamaama tubeebazizza. Jazakallahu khair. Abantu beno musaddaaka mu ngeri emu oba endala. Naadde mmanyi nti mafo gwe musinga okwagala, naye naye nfunyeyo mukwano gwange. Allah akunywereze omukwano ogwo. Allah jalla jalaalu nebaza muto wange Sheikh Mafu. Mwana oyo mu myaka gyalimu mwana muto, naye ayina ekitendo ekitali mu basajja bakulu yadde bavubuka banne. Ayagaliza. Ekyo nno kikyatubulako. Akulengera wali ng'otudde wali n'agamba muzeeyi addayo ateeka emityana, kale abaagala okusoma nga Sseekankata. Era ogenda okulaba ng'ofunyeyo kyogize eki. Seeka Allah akuwangaze n'omutima ogwo. Si kyangu, nange ndabika nga ngenda gukoppa bukoppi ku ggwe, njagalize Sheikh Kyeyune. Oba waali oba taliiwo, kubanga ne Seeka Kiti taliiwo, naye ate era amwogeddeko olw'okuba nti naye mmemba mu da'wa n'agamba nti kale abaagala Seeka Kiti. Naye bamaama beebazaamu ak'ensuuso, kasente k'ekikazi nkamanyi. Bwe boogedde nti abaagala okuzaala abaana nabo bavunule Qur'ani nga Sseekankata, ndabye nga kye mukoze wallahi kinene. Nsaba buli nabaana ekyatambula, nga buli nabaana ekyalinayo hakki ezisigaddeyo, Allah ateekemu basheekhe abatusinga. Nammwe abasajja nammwe mulina kye mukoze. Buli akyayinamu ng'emmundu ze tannazitwala kugombolola, nsaba mubeemu essasi biiznillah nga lijja kukola omulimu gwa Allah. Ebannange ebaloosi nnene, Allah okuwa amaanyi g'ekisajja gonna n'otuzaalira ebitajjansa. N'otazaala kale si imaamu, si mukinjaaje, kale atemera abasiraamu ennyama, kale abajjirako emitwe, kale afumba ku mikolo. Yaga nti omutabani wange afumbawo ku mikolo. Kwiganga ayinamu olusu lw'emirimu gyaki, abavubuka mulwane nga bwe musaba Allah ti rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Nti ai Allah totujja mu nsi okujjako ng'otadde mu baana baffe abakutya abasongwako engalo, nga baga nti oyo mwana yazina mutabani wa gundi. Lilmuttaqina imama. Bannange ekizibu kye tufunye ensangi zino, abafumbo tekyali asabira munne edduwa. Buli emu yeegomba kuva mu maka ga munne agende ewalala, ate ne gy'alaze nga si birungi. Allah yakimanya ti obufumbo tebujja kuba keeki, n'ateekawo edduwa. Tumusabe okuwangala n'omuntu gw'otaakula naye, tebaakuzaala naye, oluusi eggwanga temuligatta, naye nga gweyagala okuwangala naye abada kyetaagawo Allah wakati awo akibeeremu. Allah kyeyava atuyigiriza edduwa. Buli wonna wakaluwo Allah yaterawo edduwa. Rabbana hablana, ayi Mukama waffe tusaba otugabire
min azwajina mu babbaffe mu bakyala baffe wa dhurriyatina mu baana boonooba otuwadde kurrata ayunin amakulu eri amaaso gaffe nga bw'otunula ku bbaawo omulaba nga yasinga bonna bw'otunula ku baana bo olaba nga be basinga bonna wajaalna lilmuttaqiina imaama ate mu bakutya tuteeke ku mwanjo wallahi billahi tallahi edduwa nkulu nnyo eri mu qur'ani alkarim naye omwami tasabira bba abaana tebasabira bakadde baabwe ne tubeera mu bulamu obw'okufaafaaganirwa nga allah obulamu bwaffe tabulimu mukazi kyasobola okuzuukuka ekiro nga bwe tuli mu myezi guno omukulu n'asabira bba singa abakazi sijja kubawanisa mikono naali bagaye muwanike emikono naye sirowooza naalifunyeyo n'ogumu ye mwami ki abeerawo nga konsaani ye bwe yagolokose ekiro yasabidde abaana be n'asabira ne mukyala we nga tannagenda kusabira abasiraamu balala abantu kati ramadaani ezze tugenda okugenda mu maka g'abantu ag'enjawulo nga tutambula okulomba amaduwa naye nga tewali yafa kulombera abaana b'edduwa yadde bakazi be oba subhanallah wakati mu byonna tuli mu mwezi gwa ramadaani ogw'ekitiibwa tusaba allah atuwa okumusinza olusinza olutafaanagana nsinza za ramadaani ziyise mbeebaza wano tusaala tarawih nolaba abavubuka abato abasinga obungi mwenna muli myaka gya buvubuka allah bwe yali ayogera ku bavubuka mu qur'ani yagamba innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda waliwo abavubuka abasanyusa allah ne bamukkiriza mu bukakafu bw'okumukkiriza ne baagala okubakolako obulabe allah n'abatongoza mu qur'ani nti innahum fitya baali baana bavubuka amanu birabbihim baali balabawo allah ne bamukkiriza naffe wazidnahum huda ne tubatopingirako huda baali baagala okubalyawo allah n'abatwala mu mpuku sitole mugimanyi n'abatereka okumala emyaka emeka emyaka 300 wazaadu 9 oyinza n'okwongerako 9 bamusaayi muto be balina okuba basaala ennyo mu kutula mu dalasa kubanga shaitaani batawanya nnyo olw'ensonga nti alina bingi byakyalengera mu maaso ebyetaago bikyali bingi byatanaba kudisikavaringa bingi naye nga byagala kudisikavaringa bya haramu ebyenfuna abavubuka abato be bangu nnyo okumukozesa byoyagala kubanga aba akyanoonya fyuca abatanaa kumanya bulabe buli mu kino nakiri kati buli obafuna n'obatuuza mu darusu ng'eno kibayamba nnyo nnyo twebaza abayizi baffe bonna betusoma nabo nze omuyizi asooka gwe namba 2 tubeebaza betusoma nabo ku whatsapp ku facebook ku simu n'ebiringa ebyo kigambo kikulu era tubeebaliza nnyo ddala togwanga mu maanyi tugendera awo ekyo bwe kiggwa ne twebaza abateesiteesi ba puroguramu eno aba Thuraya Islam Media okuvaayo n'ekirowoozo ekifaanagana bwe kiti okuŋŋaanya abavubuka abato omuvubuka omuto sheitaani emwagala nnyo olw'ebyo by'alina ali healthy 100%, talina sukaali talina pressure tewali joint n'emu ndwadde kyokka ebyo byennyini ate sheitaani kweyita omuwala omuto omubalagavu alina ka skin alina akanyiriro ebitundu bye byonna bikyali 100% tebinakwatwako ate ebyo byennyini sheitaani kweyitira nemukozesa okujooga allah tabaraka wataala kati balina okubudaabudibwa n'okubajjukiza tugendako mu blog maram abayizi baffe tusoma nabo nga tebatulangako mu dalasa zaffe ziri live tulina omusomi waffe w'ekitabo tutambulira mu kitabo naye nga situnagenda mu kitabo ngenda bajjukizayo ensonga emu
omwoyo gwatondebwa mu kintu ekitamanyikiddwa okujjako Allah yakimanyi. Omwoyo wayasalunaka ani ruh quli ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakubuuza ku mwoyo bagambe nti omwoyo ezo ensonga za mulezi wange Allah saawe bwakumanya ku byo kujjako katini wama utitum min alilmi illa qalila. Wabula ate omubiri eno ennyama eno gye mulaba skeleton muscles ebyo bya mutaka byatondebwa mu ttaka. Kati kenjagala ono sseeko nnyo ebirowoozo ka underlining okateeke mu brackets. Omubiri guno gujjanjabibwa n'ebyo ebiva mu ttaka. Enjala bwekuluma era olya muwogo n'amatooke n'akawunga biva mu ki? Bw'olwala malaria, typhoid, mululuuza na kigagi biva mu ki? Mu ttaka. Kati obuzibu buli ku mwoyo. Omwoyo bwe gulwala gwo gulya bivaawa gye gwava. Gwava mu ggulu gwova Qur'an al-Karim. Omwoyo gulina kulya ebyo ebiva gye gwakola ki? Gye gwava. Kubanga nagwo gulwala amazambi, obukaba, obuseegu, eŋŋambo, twala tugende. Gulwala obwononefu, obugayaavu bw'essala, obugayaavu bw'okuleka essala. Qur'an al-Karim kubanga yeeva gye gwakola ki? Era kyola bwe guvaamu guzibwayo gye gwava n'ennyama n'ekkirira mu kinnya gye yakola ki? Mu ttaka. Kati ayo wali ka message akakulu akagamba nti abantu balabirira nnyo omubiri. Olya vakedo skin erabika bulungi, olya bogoya, melon, ate omwoyo ate omuki? Omwoyo. Oli mulungi nnyo mu kulya watermelon ofuna akasusu akati. Era osanga oli ng'anyirira naye nga muvundu wa bigambo. Omwoyo muvundu, tegunyirira. Nga gulina skin ejjudde rash. Yafa kulabirira ka skin ka. Ate ekisinga okuba ekyebbeeyi kulabirira mwoyo. Omwoyo bwe guba omulamu skin neeba terabika bulungi. Tukufunamu emigaso mingi. Abakyala aguze ebiziga bimaze mu maduuka naye talina wayinza kufumba kubanga omwoyo mufu. N'omusanga n'omulengera n'ogamba nti nze nenfuna oyo mba mmaze, naye nga bamukuwadde mu wiiki tewera. Alabiridde nnyo olususu ne lulabika bulungi, n'alabirira bino ebyava mu ttaka byonna biriisa abirabirira, neerabira nti n'omwoyo gulina okulya ne gulabika bulungi. Naliko lumu mu yali hijja nga mulimu abaana abawala babiri bazze kukola hijja batuke ku Kaaba basabe Allah abawa abaami. Era omunaŋŋanti kankubulire imaamu buli kimu Allah yakimpa, ssente, amayumba, biki, mamotoka, emmotoka nzikyusa nga bwe njagala. Naye omusajja gwentwalira kitange abuze. Kati nazze wano ku Kaaba kusaba muki? Musajja. Mba nkyamubuulirira najja afuna call. Waliwo yamukubira essimu ndowooza yali amulese mu dduuka lye eno e Kampala. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nawulira engeri gy'ayogera ne banne ne manya tayinza kufuna musajja. Nga buli kigambo ekiva mu kamwa kyenkana Kampala. Era bwe yava ku ssimu ne mugamba nti olaba totidde na kutya mu maaso gange. Tibano bibadde binsumbuwa bino nabigambo bibeere mu dduuka lyange. Ne mugamba nti bw'oba osobodde okubawo ebigambo ebyo ng'oli mu maaso gange ng'ate okimanyi ndi musomesawo ow'eddiini. Olwo ate bali aba bulijjo. Ne mugamba nti okyanoonya nnyo omusajja. Kubanga omwoyo gwe muvundu. Totya namu kukubawo ggambo ddene bwe liri. Ndowooza bali bamunyiizizza banne kubanga naye sisula ebyo bamugamba. Banne ku dduuka baleka baabina bye baatabula
ne bamujjako waya. Igwe olinga kino kakati gundi gwe si wala nogo. Ne mugamba nti ebbanga ly'onoomala ng'okyasobola okuyisa ebyo ebigambo mu kamwa sooka ofe ku mwoyo gwo. Mulwadde muyi. Ekya sikiini wakimala tekyalina buzibu. Era abo nga be bangi ku mulembe guno. Omulengerawo kasikiini nga keeko yogerako naye. Kale era nga gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okutambuliramu. Katugende wa Sheikh Musa atwaleko mu kitabu kyaffe Bulugh Maram tugenda okutambulira leero. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. Omulyango ogw'okulabirira omukyalo obulungi. Twalonze omulyango guno olw'ensonga nti abavubuka bonna batudde wano abamu bakabuyingira. Ninawo mutabani wange twamuwerekedde wano namukazako sipedo. Twamuwerekedde wano ne tuleeta omukyala abalala bateekateeka. Tugenda kulaba butya bw'oyinza okuwangalamu n'omukyala ewaka. Ewaka ne wabeerawo ku ssanyu. Kano sooka okategeere butegeezi yo formula. Omukyala nga tebannabawoowa olaba nga ye muntu gw'osinga okwetaaga mu bulamu bwo. Omwami nga tebannabawoowa gwe nnyabo olaba nti ye muntu gw'osinga okukola ki? Okwetaaga. Era oluusi ne shayitaani ebasendasenda ne basula mu nsobi. Naye olunaku lwe bamala obbawoowa bwe paapa shayitaani ng'eyingirawo nti waapi si yoyo wapakuse. Wapakuse nnyo walonze bubi sayidi zombi. Ng'omukyala emugamba kale ne Dirisa yabaddewo. Dirisa asingako ku ono n'oli Ayubu. Kati Ayubu ye musajja akula ne wumula buli mwezi. N'omwami nga naye ejja oli Lukiya yadde asinga ku ono. Bwe mumala okuwoowa shayitaani ng'etandika obbalaga ensobi nti wapakuse. Eyo ebeera shayitaani tokkirizanga. Kubanga shayitaani omulimu gwayo mugimu ku mirimu emikulu yufarriquuna bayina almar'i wa zawjihi. Kwawula abafumba babiri. Kwe kulaga nti wakoze ensobi. Ekikulu nange empapa nnyo. Ne mama yadde kale agamba nti twandituta oli omuwala oli oweeri. Era ne wantuta oweeri n'ekyo wandibadde era okifuna. Olumala okuwoowa ennaku 2-3 ng'erite kyekirowoozo. Ono alina A, B, C, D. Olubeerera ne bw'oliwo owookubiri bwe kigenda okuba. Ne bw'oliwo owookusatu bwe kigenda okuba. Olumala omuwoowa si yeye. Yapakuse. Ekikulu nange empapa nnyo. Abamu ne beeteekako n'eŋŋombo nti nze abakazi bangwa kkono. Abamu bakyeteekako nti nze abakazi bangwa kkono. Buli wengezaako ntomera. N'abakyala nabo ne bakyeteekako nti abasajja bonna abazaala ali ogwo. Temuli alina amagezi n'omu. Olwo azingiddemu n'ekitaawe. Naye musajja. Eyo shayitaani. Kati mulyango guno bagenda tulaga Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza ebiyinza okuba nga bitukuuma nga tuli babiri. Teweerabira nti awo wangalira ne mukyalawo ye jjana yammwe ey'oku nsi. Teri agenda bateera mu mirembe okuggyako mmwe mwembiriri. Tebagitunda mu moolo. Singa bali bagitunda, singa emmoolo ekola ssente empya n'enkadde. Emirembe mu bufumbo giba kubanga waliwo moolo gye bagitundamu oba eri China Gwanju. Nandibadde nange ngula tiketi. Nengende Gwanju ngule ku mirembe gy'omu bufumbo. Naye tekiriiyo. Mwe babiri mwe mulina okulwana. Naye Allah atugamba nti waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'ala Allah fihi khayran kathira. Waashiruhunna bilma'ruf. Omwami fuba nnyo okulaba nti obeera nga namba 10. Ashiruhunna kiva mu ashara namba 10. Kikozesebwa okutegeeza ekintu ekijjuvu mu lulimi Oluwarabu. Bali ne mu nnimi endala
number 10 si buli omuntu ayambala shirt number 10 mu kisaawe. Bw'olabanga club omuntu ayambadde shirt number 10 yaba kagezi munyi wa club. Shirt number 10 si buli omuntu ajambala era abamu bagirekana waawo gansi mumpe eyo nze fundeetera bizibu. Shirt number 10 mu kisaawe teyambalwa buli omu. Kagezi munyu asibukako enkwe za goolo yayambala eyo nga yatandika okuluka olukwe nti obwe lutandikira ku oyo teruwoneka. Ne Allah akikozesa mu Qur'an nti waashiruhunna, fuba okulaba mwami gwe nga oweeyisa ng'oli mu mpisa enzijuvu nga number 10 bwefaanana, so si 7. Oli ne bwakuba emiyembe nga 9 omugayo yongerako gumu gibeere ijule kubanga 10 yenzijuvu. Naye weewuunye Allah afa atumanyi mu aya eno tiyalaga biki biraga nti wayisiza bulungi olw'ensonga nti tulina enjawukana za cultural differences. Culture si ze zimu. Nina mukwano gwange yawasa omukyala mu Liitiriya naye yaŋŋamba nti mwe mwesiimye nzija n'ebyennyanja n'emigaati nanzigulira nantunulira butunulizi kubanga Eriitiriya bo tebatikula mwami. N'ayitawo n'agenda n'abiteeka mu kitchen n'agira nankani ebyennyanja bijja kuvunda n'abisa mu firiza n'agira ki wano waffe Buganda emiga egibeeraawo nkozi tantikula ebintu bimenye nakoze ssente ne mugaaguma buwatambala Balitiriya ye kasakula olugi ng'akutunuulira bw'oyingira ng'aluggulawo ng'akuwa salaamu adda wali mu ntebe ze kulaba TV. Ebyennyanja bw'otabijja mu kaveera bigenda vunda gwe n'omanya ezo ssente ezo nze nzikola. Buli culture erina ebyayo, buli culture ebyayo. Naye okubanga ewaka omwami alina okusinga okuteekamu obugumiikiriza nga bwe tugenda okulaba. Omwami alina kuba mugumiikiriza nnyo obufumbo okutambula kubanga biri ebitonde bye tuwangala nabyo oluusi bagenda ne baddako Colivance mu neeyisa naddayo mu kindergarten naddayo ne yeeyisa ng'owakinda kati ate jjukira gwekyasigadde ku university kiba kitegeeza gwe olina kugumiikiriza noddanga ebintu bwe yabikoze noga nti baŋŋamba omukyalo nalina diguli nti agirina yakoze bino yooyo gumiikiriza. Bw'anyiiga n'ayasayasa buli kimu ate obusungu ne bumugwako nga mulina kugenda kugula bibya ng'oyo omuntu aba mutuufu oyo buli wananyiiga n'abyasa tulikola tunagula dde puloti tuve mu muzigo kubanga buli mwaka alina obyasa beebo gw'olina okugumiikiriza ennyo. Omwami yenna ayinza okuwangala n'omukyala ewaka kitegeeza kuyiwawo bugumiikiriza nga buliko ne zipulasi obugumiikiriza nga buliko ne zipulasi. Ekitali ekyo tosobola kubeera naye. Baabu ishirati nisa, bamanyi baatuwa omulyango omulamba ogutulaga butya bw'oyinza okukuumamu mukyala abeerewo. Ate Allah yatutonda nga tojja kubeerawo nga tomulina era bw'okigezaako khilaafu as-sunna kyawukana n'amateeka g'Obusiraamu. Ekyokubiri tugenda kuwa amannya omusajja omukulu atalina mukyala nga bakussako ku nsolo gye bayita endiga. Bw'owona endiga wamize aleka alina emize emibi ekiro tetukukolera eki egy'emyaka n'okuba n'omukyala. Tugenda kulaba abantu abo Allah yabatondera ng'olina okuba naye wakati mu bugubi shayitaani tebaagalawo yufarriquuna bayina almar'i wa zawji. Olubeerera n'akati n'ekigezza. Mukazi nanziramu bw'ati nze semako mulamba tampa na kitiibwa nze omusajja omukulu bwe nti ensi yonna empa ekitiibwa wallahi naye nga katini sheitaani erokeka kugeddeza n'obeera kwaka emyezi 2 agenze emikwano gye egitabitegeera omu omukazi bw'akuddamu bw'ati ogwokola otya ezo mpina teke. Ffe tuba tubuulira abagenda ofumbirwa tubaga nti gwenkana naye mu myaka tosuubira kuwa nnyo magezi ku bya bufumbo kubanga mutegerera kyekimu. Gwenkana naye mu myaka akuwa eki
byagenda okugamba nawe byomanyi alina okukuwa ku magezi ku byobufumbo, alina okuba nga omuyita jjajja oba mukaddewo ng'akusinga at least 30 years mu maaso, yayinza okukuwa ku magezi ku nsonga ze z'obufumbo. So si oli gwe musoma naye ku ssomero ku university gwe mukola naye wokumutegera naye wakoma muzibe naye kiggala kati anaayamba munne. Onambuuze awo tewali binnya situgwe mu binnya gwe babuuza tawulira. Ono talaba ate ogwa mu binnya abuuza munne situgwe mu binnya gwabuuza tawulira. Muzibe naani teri ayamba munne kubanga ono ayogera awulira naye talaba, ate alaba ate tawulira. Kati mwegasse babiri ozo obufumbo bunaatambula, akuwa amagezi naye talaba. Gwe weebuuzangako ensonga ze ez'obufumbo alina kuba mu myaka gy'abajjajja, emyaka nga 10 ago mu maaso go, tayinza kukuwa magezi nti mugenda okuba omukazi. Tayinza kugamba mwana muwala nti omusajja musibire ebweru bwayeke byakumawo leeti musibire yasuleyo ku addemu amagezi. Tayinza kyogera kubanga ekyo kyonoona bufumbo. Yajja kuwa amagezi amalungi. Kati wano wansi nabbi agenda kukoona ku zimu ku mpisa ze tuyisaako amaaso naye nga nkulu nnyo ewaka. Naam. Bismillahi rahmani rahim. An Abi Hurayrata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. حديث يجيب أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس نزار خيبر السزا لنا كيلومتر زنجا 8 okuva Madina, almost Kampala jinja natuukawo bwe bazaale munyenye eno eya Abi Hurayra, omu ku basomesa ba umma ab'ebbeeyi muyirimu. Atugamba nti nabbi abayigiriza sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti malunun, ono agwengendo bagamba yakolimirwa, Allah yamukolimira. Ekikolimo kye kisembayo okuba ekintu eky'omutawaana mu nsi muno, ekikolimo kubanga mal'unu kitegeeza at-tarudu min ar-rahma, Allah yamugoba mu kusaasira, teri chance. Ne bw'asala essola zonna n'azimala neziramanza, no more chance. Bamusazaamu era kyolaba Iblis mal'un, shaytan gye bata Iblis yagobebwa. Ekigambo ekikolimo kugobebwa mu kusaasira kwa Allah. Ne bw'osala n'osula ng'osala n'osula ne Makka ku Kaaba nga w'osaalira emyaka egisigadde, khalas mal'unun. Ani agoba mu kusaasira? Nnyiniko Allah tabaaraka wa ta'ala. Ebikolimo biteekuliramu emiteeko 3. Waliwo ekikolimo nga kiva wa Allah, la'anahu Allah, nga bw'atugamba mu Qur'an. Ne waliwo ekikolimo ekiva ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah, Nabbi yakolimira bano. Ne wabirawo n'ebikolimo wakati waffe, gwe nkukolimidde jamaani, Mwamudu nkukolimidde jamaani. Kadija n'akolimira munne Hafisa. Ekikolimo ekiva ewa Allah, Allah yaba akugobye mu kusaasira kwe. Ekiva ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi aba asaba Allah kibano wammanga bangobere mu kusaasirako. Naawe bw'ogamba nti Mwamudu nkukolimidde, oba osaba nti ayi Allah Mwamudu ono mungobere mu kusaasirako, naye eyo edduwa si nnyangu yakukkiriza kubanga naawe toyimiridde bulungi agisaba. Ebikolimo bya miteeko emeka? 3. Naye tokakutandanga n'okulimira munno kinene. Tekakutandanga n'okulimira munno nga kukoze ekyesi kyonna kyotasobola kusonyiwa kinene. Naye Nabbi atugamba nti mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Mu bimu ku biraga empisa embi, omwami nti si wa mpisa, kwe kugenda eri munne mu bifo ebitakkirizibwa, era omuntu oyo aba yakolimirwa, kiri haramu. Mu darusu eno mulimu abantu bali below age
tugenda kusabika abali below age bo baleme basigale awo bategeere ekyo kyebana bategedde. Abali above age bajagira ne message. Eggoolo eno weerako akatimba muzimanyi eggoolo waliwo ogunywa mu katimba akato bagibala eyo naye nga gukoona mu katimba era nekenyeenya. Era naawe wali akatimba waliwo akasawo akalyonaanyewo basambirayo omupiira. Waliwo layini esala bweti eraga nti ekisawo wano kiba kiweddeyo era lwezima newanika akafulaga bwati kyabo musambidde bweru. Okumanya kati byasooka bassaako ne kamera ne bagenda ne bakebera nti ekigere kyagusise bweru golo nfu. Eyo tubasambirwa mupiira wadde ate wafaanagana era waliraaniganye n'ekisaawe. Ewal haramu okusambirayo omupiira guba guyise. Kati wano bakano kaseka kyate. Sajja buno. Ezo mpisa mbi era omwami afaanagana bw'ati azannyire omupiira mu kisaawe ekyo yagobebwa mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. عبد الله بن عباس muganda wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama tukimanyi nti nabbi tiyalina baganda be bazaala akaana ako bazadde be ye muto we ye mukulu we yonna yeye byonna. Nabbi tiyalina mukulu we tiyalina ki muto we bazaala akaana kamu naye yalina baganda be mu bataata abalala. Yalina baganda be mu bataata abalala. Mu baganda baabamu mulimu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu oyo nakinku muyirimu bamuzika eri Taifa. Myezi ng'ebiri twabaddewo ku ntaana ye bamuzika weyateeka ekiggwa kye weyasomesezanga yirimu kubanga bwe yalaba fitina zisusse mu umma n'agenda Taifa n'agumba eyo n'akolayo amadalasa g'amaanyi. Ensi n'ensi ng'ekulumuluka ogende Taifa okusoma. Era inayo masjidi bagita masjidi ibn Abbas. Allah banga kusobozeseza n'ogenda mu umura ogendanga n'ebitongole eby'obuvunaanyizibwa ebijja okutusa mu bifo ng'ebyo kubanga waliwo ebitongole ebikozi bya ssente n'ebitongole ebiweereza ggwe nga byo bifa ku saaviisi zo ggwe. Kati genda mu bitongole bikuweereza so si ebipakasi ebisuubuzi. Bw'ogenda mu bitongole ebirina services ennungi onotuuka e Taifa waliyo irimu nnyingi waliyo ebyokusoma bingi. E Taifa waliyo ebyokusoma nfofoolo waliyo gazi batuufu nanyini gyeri waliyo masjidi Addas nabbi we yawummulira nga bamukubye amayinja Addas najja n'amuyamba radiyallahu anhum. Waliyo ebyokusoma nfofoolo e Taifa. Waliwo kilometers nga almost 100 kilometers nawo natuukawo. Ate baana bankamba buulire okusoma irimu eno n'ogiseseetula olina okuwangalirako mu bifo yakira. Kigambo kikulu. Naga nti eyo aya yakka nabbi aliwa. Toddamu kufaanagana nga nti eyo baali Taifa nekka kubanga mu bwongo tolinaamu kantu. Naye buli wotuuka ku sayiti ne bagamba nti wano oyakkira waliwo ABCD teyinza nakuddayo kuva mu mutwe. Era kyoba olaba abamanyi ba umma eno baali bakakongoliro bonna bagendanga ne bawangalirako e Makka ne Madiina bonna ba Imamu al-Bukhari ba Imamu Shafii ba Imamu Maliki ba Imamu Abu Hanifa ba Musilimu bonna bavanga e Misiri
bavanga e Lebanoni, bavanga e Yemeni, bavanga e Uzbekisitaani, ne bagenda e Makka ne Madiina ne basooka bagumba eyo emyaka. Kategerekese bulungi? Kubanga otuukako mu bifo ne bagamba nti wano waliwo ABC. Ejjinja liri oliraba nti awo nabbi yali atudde sallallahu alaihi wasallam. Akasozi kano okalaba nti Abubakar kwe yali ayimiridde. Entegeera efaanagana bwetyo n'obeerako ddala mu sayiti ewali ensonga kikulesa okugaziwa ennyo. Naye ntwala omukisa guno bategeeza nti ebitongole ebitwala abantu mu hijja ne umura mulimu ebipakasi bya ssente nga balinga beeyisa nga batakisi. Kasita omala okusasula tokyali munne baagala bwakola, naye nga tonnasasula kwegayirira. N'obeerayo n'ebitongole nga ne bumaze okusasula akulaba nti okyali kasitoma we wa bbeeyi. Okusonda ssente zigenda mu umura si kyakusaaga, ssente nnyingi ate ozifunye ate ogenze mu komedi. Era bw'obanga osonda ssente ekitongole kyolaba nga kyekiseera kyekibeera ekituufu. Munange wano mu Afirika baatulimbalimba embu sente ntonotono, sente ntonotono, noonya umura ye sente ntonotono, noonya umura ye sente ntonotono ng'omanya anoonya kumubba. Era bano ffe baatumanyiiza mbu ebintu ebikadde bye birungi. Abazungu tebagula bikadde. Wano waffe n'ogula eggaali empya baga nti eyo si nnungi, genda mu bikadde. Baatumanyiiza bwe bati, baatusiba obwongo. Wegenda wangaleko n'abasajja Abawarabu, abasajja bagula bipya bo. Wano waffe baatukyusa, buli kimu baakiwunziika, olina kugula bikadde. Ne bwe basitoovu waka oba paasi, lwaki oguze empya? Wandiguze enkadde. Shaitaani mbi nnyo mwanange. Kati njagala lwaki ngula enkadde? Ebigambo birabi baatusulikira ddala obwongo. N'anaagenda mu hijja ne umura anoonya byaki bya layisi, kumbe biri expensive. Ngenda kusigira ekifaananyi. Okubanga okolera mu paaka empya oba enkadde ng'osula mu mukono. Okolera mu paaka enkadde osula mu mukono. N'omulala ng'akolera mu paaka enkadde ng'asula kaleerwe. Ani akozesa ssente nnyingi? Awe mukono. Kati muwumula kye batukola akuggyako ssente ntono wano mu hijja ne wummula, n'akutwala nga kaaba eri mu paaka empya naye nga musula mu mukono. Oli n'akuggyako ssente nnyingi nga kaaba eri mu paaka empya naye ng'osulawo ku Baton Street otambuzawo na bigere. Kumbe ono gwe bazzeeko entono alina osasulanga ssente z'akatakisi okuva eri adda eno, agenda ovaayo nga naye asasudde zezimu n'oli. Akafaananyi okategedde ng'asasudde zezimu n'aluwa. Kumbe ono bazimuggyako lumu ng'ava buvi wali nakkirira bwa. Bye mbagamba nabikolamu emyaka 2, natandika obikolamu nga tebannakuzaala. Ne mbikolamu emyaka 20 ne nditayalinga. Kati ndi ritayadi. Ategedde bulungi? Naye kyenjagadde mu kifaananyi kino bw'obanga ogenzeeko mu umura gamba instructor wo nti nga situnagenda Taifa, njagala genda Taifa. Waliyo irimu y'amaanyi, otukeko ku bifo ebyo historical sites, kuliko ebyokusomerako bingi nnyo era oyongereko kumanyako biidhinihi tabaaraka wa taala. Abdullah ibn Abbas ye gye yawangaalira alesi hadithi endala la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan. Allah tagenda kutunula ku mwami eyagenda eri mwami munne oba eyagenda eri omukyala mu bifo ebitali bituufu. Tagenda mutunulako ku yawmul qiyama, olutunulako olw'ekisa omusaasira, kubanga ku yawmul qiyama Allah alina abantu bagenda okutunulako n'erisa ery'ekisa. Amutunulire agaye nti bambi yagezaako essala, kale genda mu jjana. Wali abagenda okufuna ejjana lwa kisa ng'essola tina gyemulaza, naye amutunuleko n'erisa ery'ekisa. Tunulye ne mizaani bwefaanana. Yatannadhara la yanzuru Allah wala yanzuru Allah ilayhim wala yukallimuhum wala yuzakkihim.
walahum adhabun alim abogerako mu Quran al-Karim. Kati ensonga eyo yakwegendereza. Eno mu hadithi eno alaze ebikolwa eby'obufumo bw'ekikula ekimu, kabira min al-kaba'ir, zambi mazambi amanene era tebikkirizibwa. Kabonero k'abantu ba muliro, okutandika okusulika amagezi n'osiriwala n'oyita ne ku nsolo, kubanga ennume tegenda eri nnume ginnayo etomera nantomere, lutalo lwennyini nviira egikuba omutwe n'amayembe egijjewo, naye gwe ate n'olaga nti ate otegedde weesulisa obwongo. Naam, barakallahu fiikum. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا. حديثي إفاق أبي هريرة erimu ennyingo bbiri. Ennyingo esooka Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero weegendereze neiba. Neiba kigambo kikulu nnyo mu Busiraamu, okuyisa obulungi neibawo. Oba asoma ddiini ki, oba mutamiivu katamiira gyobyo, bw'Obusiraamu okakatibwako kubanga weeyisa bulungi gy'ali, tomunakuwaza. Yenno bwe kisanga nga neibawo tasoma ddiini gy'osoma ate kisukka. Buli yenna de wano ng'olina neibawo si Musiraamu okakatibwako omwagazisa Busiraamu, yeegomba eddiini yo gy'osoma. So siga nti bannange Abasiraamu kati nze nga nsomeye eddiini eyo laba neiba byakola, oteekeddwa kumwagazisa bwagazisa. Waakiri gwe menyeka koowa yafuna emirembe neiba. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wala yazaalu Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Malaika Jibril tiyalekera okunkuutira neiba nga buli wabaako byaleese baba baawukana. Neiba muyise bulungi, fa ku neiba wo. Buli we yajjanga n'obubaka ng'aleka amuyikuutira neiba, Nabbi n'atuuka n'okulowooza nti oba onajjawo etteeka nga bwe nfa neiba nsikira. Yatuuka n'okulowooza nti kirabika neiba w'omuntu ali musikiranga, naye eryo etteeka teryajja. Neiba, banneiba bano baawukana era balimu emiteeko esatu. Osobola okuba ne neiba wo nga si Musiraamu, oyo alina haqqi egi, haqqul jaari, ovunaana omulaga haqqi rights ze zonna ezo neiba. Waliwo neiba wo ng'ate Musiraamu alina haqqi ebbiri. Alina haqqi ey'okuba nti neiba wo ne haqqi ye endala ey'oluganda lw'Obusiraamu alina ezi. Alina eya neiba n'ey'oluganda lwaki lw'Obusiraamu. Waliyo neiba wo ng'ate wa musaayigo, oyo alina ssatu: haqqul jaari wa haqqul islaam wa haqqul qaraaba. Neiba wo Musiraamu munno ate mugatta famire, alina ssatu. Zonna zikakatako okubanga weziraga, kubanga maama wammwe ayinza okuba y'omu. Onombuuza ng'abuuza neiba wa bulijjo. Naye nno baana bankamba buulire,
ensonga ya neiba etumenya nnyo naye nga neiba obuntu bwe butini nnyo. Kambabuuze, omuntu okugamba nti omuvubuka oyo ku kyalo konna yakyasinze okuba n'empisa, omala genda nobasenera amazzi ku kyalo nobagololera engoye nobafumbira emmere, kulamusa. Okulamusa kwe kusibukako abantu bagamba nti oyo omuvubuka wampisa nnyo ku kyalo kino. Kulamusa, kulamusiza nnyabo, kulamusiza ssebo. Kokkaako tolowooza nti yamala kugenda nayoza engoye n'azigolola n'asimula ennyumba n'abasenera amazzi ng'ewaani gy'ogenda. Naye ennamusayo feesi mu kaseera keba efaananira etya? Gestures z'okola ng'omulamusa kwe kuva ekigambo ekigamba nti omuvubuka waaki, omwana oyo omuwala waaki wampisa. Kyokka ekyo teri kirala. Kubanga tuyinza kujjawo ngenda naye nkusangayo ng'ozze golla ngoye nsinde kimanyi ki? Naye ako kokka kulamusa. Allah abanga kuwadde akamotoka, omuntu yenna ng'akusingako emyaka tombulizanga ku sitebingi paakinga emmotoka fulumamu. Oba tewali wakupaakinga mugezi sijja kusobola kukulamusa sinabe mpaakinga mu mmotoka. Naye Ssebassaka akalabirwamu gwabuuza ali emyaka gya kitawe n'agira ati akakono oyo gw'omuzaala. Ebyo jjabikola bano abali wansi wo mu myaka. B'osinga obukulu oba ogirayo obugalo oti ku ddirisa. Naye kasitaba ng'akuyitako emyaka 5+ va mu mmotoka. Mugambe tirinda kunfune parking ndyoke nkulamuse. Ezibaite empisa. Asaaka katini najjayo olugalo lumu lwe lujjawo luti. Ndabiramu zonna za bulaaka. Oli n'akwata akagalo kaki? Kati ayagala tugende mbu wampisa nnyo ku kyalo. Ziriwaawo? Nziramu. Akusingako emyaka 5+ tokakutandanga n'omubuuza ng'oli mu mmotoka yo. Gipaakinge, gulawo oluggi, fulumayo. N'atuuka ddi gye ndaga tewali buzibu. Ne bunookerewa kasita oba ng'okoze empisa naddala ku kyalo k'owangaalira. Banneyiba bo tobayitangako. Tulinayo nneyiba wa safaari wasaahibu biljambi. Wasaahibi biljambi. Oyo nneyiba wo Allah amwogerako mu suratu Nisa mu safaari. Otudde mu takisi tugenda kumalamu 3 hours 5 hours bus nyonyi oyo aba nneyiba wo. Ng'oggyeko bino tugenda bwayisaawo dakika 2 tufulume tugenda gindi awo Kibuye naye tuvaano tugenda waffe Lyantonde 4 hours. Oyo nneyiba wo togeza n'ogula gonja nga tafunye. Oli ku musto gwa nnyamu wesikooti yete atunula kaga nti musajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuyo. Oyo aba musajja wa Nabbi oyo nga yakuba n'ennyama. Gula ennyama mugaye naye funayo omusitaawo funayo ekipa ya soda. Bwe baziba ssente zimala biveeko. Gumiikiriza siiba. Oyo nneyiba wo safaari ng'erimu 2 hours+ tebamulyako ennyama. Waakiri amale kugamba nti nze ndi bulungi. Naye oli mu kwemiiza kasoda oti ffe tumira malusu. Nedda esi safaari ayogera ku safaari. Ogera ku nneyiba wo owa safaari. Nneyiba wo owa safaari. Fi safari. Okuva n'ogenda ebwayise esi safaari. Wasaahibi biljambi yani as-saahibu fi safari. Fi safari. Kubanga mugenda kutula ekiseera kiwanvu. Naye nga gwolaba mu mpisa ffe tukuba akawoowo k'ennyama. Ffe tuli awo tuli kawoowo kokka gwe bumira bali. Kasoda kanyogoga ffe emiro gitukaze. Bamaliza n'agamba nti nze ndi ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziriwaawo. Neiba. Lwaki mu kitabo kino eky'obufumbo baleesemu neiba? Birina akakwate k'amaanyi n'obufumbo. Neiba wayina akakwate k'amaanyi ewakaawo n'obufumbo. Bikwataganira wa? Ebiseera ebimu banneiba batawaanya amaka ga bannaabwe.
baneiba batawanya amateeka amaka g'abannaabwe. Naye singa wabawo enkolagana ennungi ng'eva ku ntobo ya mutima nga nnungi, eyinza okiremesa ekyo. Naye olw'okuba nti enkolagana mbi, naye nka mwesasuze tulirabako, naye nka nkole ki wano nga ku feesi akulaga ka simayiro naye mu mutima wano waliwo kirala. Nekyava tugamba nti man kana yuminu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu binnisai khaira. Banaye okumanya omulirano gwagenda wala, bw'aba asimbye ekikomera ne kirumako ewo fuuti emu bbiri, tumugaako kimenyayo neiba muleke. Kiyingidde mu ttaka lyange ewallahi poloti yange kakati ku Kampala kuno fuuti namba ya bbeeyi balina okimenyayo ne batunka n'ekikomera kya neiba just fuuti ki, ne baita poliisi, ne baita military, buli omu n'akuira bajjeno ababe, n'olaba saluti bwe zikaaba, saluti kubanga buli omu alina mikwano gye nga bajjeno, nga kantu just kiki ekikomera kye kyalumye ewange fuuti ki, tobikolanga mwana wange, leka kulaga bukopi bwenkanidde awo, muleke. Kubanga oluusi ekikomera tugenda okukiraba nti kyalumye eno nga kiwedde, kiriko leba, kirimu seminti wa bbeeyi, kirimu singa bwe talina kizimba tumugana aseseetula, naye olwedde ekimaze okuzimbibwa muleke. Eyo fuuti namba bagenda giteeka mu kibatu kyogende nayo mu ntaana. Wegenderezanga nnyo ettaka litumalamu ate nga tetuna gye tuliraza, tulireka wano. Ebintu bibiri mu bulamu bwe obwegenderezanga nnyo, ennyama n'ettaka. Ennyama ezo embuzirabe ez'ennyama ezo, Allahu akbar walira, zireeta n'ekikonde ku muzikiti. Ogenda obabuuza mufaaki nyama. Mwanange bw'olabanga nga amaddu mangi ag'ennyama, genda ku dduka ogule kilo 5 ogamba ajja azitokose, oggyemu essaati otule mu ddiiro ozeebulizeemu okendeze ku maddu. Kibi nnyo omuntu okugwirana n'ennyama. Ennyama eyo giraba n'ettaka mu bulamu bwe obyegenderezanga nnyo, bireeta entalo, bikyawaganya abantu, bireeta okuttiŋŋana, naye nga nnyama oba ttaka. Wastawsu binnisai khaira. Naye n'abakyala mufeeyo bayisa obulungi. Nabbi atukuutira sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna khuliqna min dhal'a. Abo bwe mulaba baatondebwa mu lubiriizi. Tukimanyi nti Nabbi Adamu alayhi salam Allah bwe yamuteeka mu jjaana yasooka kubeerayo bw'omu n'alaba nga awuubaala. Ekiwubalo nga kyaki kyamaanyi, kwe kumuleetera omukyala kaawa, n'amukolera kahawa ng'amugya mu lubiriizi lwe. Naye jjukira nti olubiriizi olubeerera lwakula lwewese, tewali olubiriizi lutereevu. Awo yali ategeeza nti abakyala baakula enneeyisa zaabwe n'empisa zaabwe bagwa nnyo mu nsobi. Yasobya nnyo okusinga omwami. Ewaka awo omukyala yasinga okugwa mu nsobi, omwami ogugwe kuzigolola nazigumira. Kyavuga atugamba nti khuliqna min dhal'a, baatondebwa mu lubiriizi. Ate okula lwewese bwe luti. Teruyinza kuba lwadde lwa bisolo, ne bw'osanga embuzi oba ensolo z'omutale, tewaliyo ekitonde ekirina lubiriizi nga luli straight bwe luti. Zonna ziba zikoze eki? Kyategeeza mu kweweeta